Bino bye birooto n'amakulu gaabyo. Olunaku olwaleero nkuleetedde ebirooto 10 ebiraga nti ggwe ogenda kufuna ssente. Ebirooto bino okubitegeera obulungi genda ku YouTube channel yaffe gwate ali mu kuwuliriza ng'oyita ku YouTube Omukama akuwa omukisa. Era n'ekibuuzo kyo kibuulize ku YouTube kijja kutwanguyira nnyo ffe okukiddamu. Kale bino bye birooto ebimu ku ebye10 bye nnokoddeyo ebiraga nti nno ggwe ogenda kufuna ssente era ng'ozifunira mu bungi. Ekirooto ekisooka, omuntu okuloota nga waliwo akuwa ssente nga nnyingi, ssente nga nnyingi. Nabagamba nti waliwo ssente ze bakozesa okusiba obusibi abantu nga ssente zino wammanga. Bw'oloota oli ng'akuwa 50,000 abeera akusibidde mu malaalo. Era 50,000 bw'ozeetegereza ziriko akabonero ak'amalaalo. Okuloota omuntu ng'akuwa 2,000 abeera akusibye emirundi 2. Okuloota omuntu ng'akuwa 2,000 nazo abeera akusibye. Era mukirabye nnyo abalogo baagala nnyo 2,000 zibatambuliramu. Mwe temumanyi nsonga lwaki. Naye ate singa oloota nga waliwo akuwa omudidi ogw'ensimbi, kale bw'ofuna ekirooto nga kino kasita oziroota ng'ozikutteko ng'ozirisiivinze, manya nti nno ggwe ogenda kufuna ssente nga nnyingi nnyo 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 era tomanya nawa gye ziva. Kale laazima oli akubira essimu n'akugamba nti kankuweeyo zino zikubeeremu ng'enjogera ya leero. Ekirooto ekyokubiri, omuntu okuloota ng'olina oba ng'oliko ekintu eky'omuwendo ennyo ennyo ky'ozudde. Ekintu ekyo eky'omuwendo kisobola okuba okugeza nga gold. Oyinza okuzuula gold, kapiisi ka gold oba akasiliva nga kalina we kali n'okalonda. Kale mu kirooto ekyo kiraga nti nno ggwe ogenda kufuna ssente era manya bumanya nti buli kitimba kye wateze okufuna ssente manya nti nno ogenda kuzikwatako mu kaseera akatali kawala. Ekirooto ekyokusatu, omuntu okuloota nga olina empaka oba ng'oliko ekintu ekibaddemu okuvuganya ky'owangudde. Omuntu singa ofuna ekirooto nga kino ng'olina ekintu ky'owangudde, ng'era abawanguzi mu bulamu bwaffe obwa bulijjo nti omuntu bw'awangula avaawo ng'alina ekirabo ekisava. N'olwekyo bw'oloota ekirooto nga kino manya nti nno ogenda kufuna ssente. Ogenda kufuna ssente era bajja zikuwa. Kale oli ne waaba akuyitako buyisi ajja zikuwa. Ate singa ekirooto ng'ekyo kikujjira ng'olina empaka z'ogendamu, ekyo ekirooto kiba kikuwadde obubaka nti nno genda ng'oli mugumu, ogenda kuwangula oveeyo n'ekirabo. Ekirooto ekyokuna, omuntu singa oloota ng'olina wallet gy'olaba nga ejjudde ssente nga nnyingi, nga wallet eyo ebadde ebuze oba ng'ebadde erina weeri, n'ogizuula n'ogironda, ako kaba kabonero nti ggwe mwoyo wa ssente ali naawe, kubanga ssente mwoyo. Era buli kintu ekituukako mu bulamu bwaffe obwa bulijjo kisookera mu bulamu obw'omwoyo. Bantu bangi bamala n'emyaka ng'amaaso gaabwe tegasobola kulonda ssente, ate ne wabeera baabo nga bo buli we batambula balonda ssente. Kale omuntu okuloota ng'olina wallet gy'olaba ng'ejjudde ssente, kitegeeza nti abalala bagiyiseeko, gwewekaweka agirabye era omukisa ogwo gwagwewangulidde era bunnambiro
olumala okuzuuka n'okola by'olina okukola, ssente we ziyitira mu butuufu zijja ate nga ziri mu bungi. Ekirooto ekyokutaano, omuntu okuloota ng'olina ennimiro gy'olimu nga ebibala bingi by'olaba, ebibala eby'enjawulo, oba okuloota ng'olaba omuti ogujjudde ssente nga nnyingi nnyo 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 nnyo. Kano kaba kabonero nti ggwe oyimiridde mu nnimiro ey'obugabirizi obungi obw'essente. Obugabirizi busobola okuyita, oyinza okuba ono badde onoonya emirimu ne gijja nga mingi nnyo ate nga misava nnyo. N'olwekyo bw'oloota ekirooto nga kino ng'oli mu bibala, manya nti nno akaseera ak'okukungula katuuse, era jjukira akungula afuna ssente. Ekirooto eky'omukaaga, omuntu singa oloota nga mu ngalo zo olina ekinusu eky'omuwendo ky'okutte. Ekinusu kino kiyinza okuba nga kya gold, ekiraga nti ekinusu ekyo kya muwendo nnyo nnyo nnyo. Mulimu n'abalala nga n'ekinusu n'ekiba nga kya siliva naye ng'akikutte mu ngalo bw'ati. Ako kaba kabonero akalaga nti nno ggwe mu mirimu gyo ogenda kufuna ssente ate ofunire ddala ssente ensajja. Ekirooto eky'omusanvu, omuntu singa oloota ng'olaba amazzi amateefu. Amazzi tukimanyi bulungi nti nno Mwoyo wa Mukama yasooka kubeera ku mazzi, awo n'alyoka atandika okutonda. Kitegeeza nti amazzi nayo abandance. Amazzi nze kibagamba nti kabonero ka abandance, obugabirizi obungi. Jjukira nti ffenna tunoonya ssente tufune eziwera, tuleme kubanga tuyagayaga oba nga tuyaayaana. N'olwekyo singa oloota ennyanja enteefu nga n'amayengo agali mu ssiga egali agatiisa, gwe manya nti nno ggwe ogenda kufuna ssente era buli kimu ky'okola kiteefu bwe kityo ng'amazzi ago bwe gali. Ekirooto eky'omunaana, omuntu okuloota nga waliwo omuntu gw'omanyi oba omuntu gw'otamanyi bulungi ng'akuwa omukisa. Tukimanyi bulungi nti omukisa kikulu nnyo nnyo mu buli kimu kye tukola. N'olwekyo singa oloota nga waliwo omuntu akuwa omukisa n'akugamba nti mwana wange genda okole, genda okakkawale, genda ofune ssente, genda okole bwoti ne bwoti, ng'akutaddeko omukisa ogw'ebirungi, manya bumanya nti nno ggwe Katonda akuwadde omukisa, era omukisa ogwo we gukutambulirako ssente zitandika okwenoonyeza zokka, nga gwe tokyakakaalukana nnyo. Nga tukimanyi nti abantu abasinga okkakalukana ennyo bafuna kitono, ate abo abakola ekitono ennyo mu magezi amangi be bafuna ssente ennyingi. N'olwekyo singa oloota nga waliwo akuwa omukisa nti genda okole, genda ogaggawale, manya nti nno ggwe ogenze kuyoola ssente. Ekirooto eky'omwenda, omuntu okuloota nga waliwo akusasudde ebbanja lyo. Omuntu okuloota nga waliwo akusasudde ebbanja lyo. Jjukira nti waliwo abantu nga ye ne waaba abanja tebamusasula ssente, nga ye baamusiba. Ekisooka ye alina amabanja ate ne babanja tebamuwa. N'olwekyo buli lw'oloota nga waliwo omuntu akusasula ebbanja lyo oba ng'akusasula ku lw'omulimu ogwo gw'okoze, manya nti nno ggwe ssente muli kimu, era bagenda kuwa ssente mu buli kimu ky'onaaba okoze. Nabo b'obanja nabo bagenda kusasula ssente zo mu bunnambiro nga bw'ozeetaaze. Ekirooto namba 10, omuntu okuloota nga waliwo ekisawo ky'ositudde omuli ssente oba giyite
briefcase ng'ogisitudde nga mulimu omudidi ogw'ensimbi. Nabagambye nti waliwo abantu abamu nga mu bulamu bwabwe balina ssente ze bakomako. N'osanga oli nga tasukka 5,000, tasukka 1,000, tasukka 10,000. Era nga olunaku lwakutte ku ssente ezisukka ku ezo, omulaba anoonya engeri yonna gy'azimusuuza, amusombeera ebizibu n'amusombeera buli kizibu ky'omanyi ate nga kimalawo bumazi ssente ezo. N'olwekyo lw'oloota ng'okutte ssente, ekisawo oba briefcase oba ekkutiya omujjudde ssente nga nnyingi nnyo 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 nnyo, manya nti gwe 100 ku 100 oba 10 ku kinnaakyo ogenda kufuna ssente, era ssente bagenda zikuwa kubanga mu bulamu obw'omwoyo bazikuwadde dda nga nnyingi nnyo 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 nnyo. Nyongera okubajjukiza nti n'ebirooto bino oluusi kisinziira mu mbeera ki gy'obeera obirooseemu. Era abantu bangi ebirooto bino babiroota nnyo mu opposite ne bafuna ebizibu. Oli nagamba nti naloose nga ssente zange bazibbye. Kale ekyo nakyo nja kudda nga nkoze vidiyo eyo ennyonnyola engeri batya woomanya nti gwe ssente naawe mutandise obutakwatagana. Subscribinga, sharingirako ne munno naye amanye ebintu eby'amagezi nga bino. Mukama